munteekateeka nga bwe kutegeeza nti alimpa Ronald ono weekend yagimazeeko ng'ali mu kwetonda bwe yagenze wa mama weside z'Essemba buleeyo yagenze ne mikwano gye bamukolera kapate akabaga akamuyingiza ewaka era mu nteekateeka nga bwe yatambudde basoose munaaza ku ddagala ng'ennono y'Obuganda bwetambula olw'ensonga nti omwana ono yali ayogedde ebigambo ebitakwatagana bulungi olw'ensonga nti yayogera bingi nnyo bwe yafuna akabenje omukulu ono bwe yafuna erinnya yali amanyi nti byonna bimaze kati alimpa Ronald ku linnya lye yafuna yalina omukyala yamulemesa yayogeranga bingi nnyo eri maama we okumanya nti maama bamugamba ebigambo bingi nnyo waliwo we baali ku kitanda maama walimpa nga baleese enseenene omuwala mukyala walimpa n'agamba nti maama wa tulyako enseenene zaffe bingi nnyo yabyogera kati nno n'alimpa n'agezaako okwogera ebigambo nti maama we yali amwetega ekyo nno ekintu kiba kinene nnyo kati alimpa Ronald okumuzza mu maka ga maama we okuba ate nga bamusonyiye byonna basoose okumutukuza okumunaaza mu mbeera eyo emikolo gyonna nga bwegyasobodde okuba ate nga gitambula alimpa Ronald ng'afuna akamaikulofoni ng'ategeeza bw'ati nga bwe byatandise. Mwebale mwenna abambeereddewo n'ababeereddewo maama wange abatuyambyeko okwasaganya omukolo guno tweyanziza nnyo n'abatufisiriza obudde ne batulinda okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 5. Bana ekintu kye mukoze kya muwendo nnyo era tuli basanyufu nga ttiimu yaffe. Ekyatuleese wano olunaku lw'olwaleero twazze kumalawo ensonga za maama n'omwana alimpa okuva mu ddwaliro okuva we bwalika ku accident. Waliwo ebigambo bingi alimpa ali mu luminati alimpa alina enkima alimpa yavumye maama we alimpa yasaddaase banne kale ebigambo byali bingi nnyo ebyayogerwa mu budde omwo. Kati olunaku lw'olwaleero twagala tugonjooleko ekimu ensi esobole okutegeera alimpa ayogera ne maama we bakwatagana amwagala tamwagala twagala kimalawo olunaku olwaleero era nga tetunnabagenda wala nnyo nsooka okwetondera maama wange ye mukulu oyo alimpa Ronald ng'agezaako okwetonda mu nteekateeka eyo alimpa emboozi nga yeetonda wano mu maaso ga maama we nga tebannamuyingiza nnyumba olw'emisango gye yazza. Nsobola okutuula mu ttaka buli muntu n'akiraba okutuulako kyangu nnyo kisobokera ddala naye kuba abantu bajja kufukamira ku lw'abanno abalala bafukamire tulime maama asaba kunsonyiwa nsaba ddala ku byaliwo byonna kubanga byali bigambo bingi akaseera ako munnange eddagala lyali lingi nga waliwo nebyosobola okwogera nga tegeera. N'ekyokubiri nsooka okwetondera bakojja bange bonna bajjajja bange bonna ekyalo kyange kyonna kuba nti kati mbadde ndowooza mazima akagumu n'ekitundu nga sijje so nga nandibadde nga nzijjayo buli luvannyuma lwa wiiki naye wabawo olumu ebikulemesa okukola ebyo byoba otegedde okukola. Maama tusaba kisonyiwo. Basi alimpa Ronald ng'agezaako okwetonda maama we yamulayiza wano ku bingi bye yasobola okuba ate ng'amwogerera. Olwaleero tegedde ndi kati bajooli oli mweteefuteefu okuwulira buli gye mpulira ndowooza ku mutima gwange okuva olwaleero olimanya nti ndi muntu mukulu era olimanya nti nkuzaala natwala obudde bwange nenkuzaala ate nenkukuza munsi muno Katonda yatonda abantu omukazi n'omusajja era saakuzaala omu nakuzaala ne kitaawo waali wano lwaki taliwo mufu okitegedde nti nawaayo obulamu bwange nenkukuza era nenkubeererawo okuva olwaleero olimmanya mubeera e Kampala ne mulowooza nti Kampala be bantu nakugamba nga tuli mulago nti Kampala mulimu abakazi bangi nga benfuga nga bawanvu nga banene nze sirina njala
ni wali abayina enjala nga bazisiiga njagala muteekawo kamera ezirabe okiraba naye nze kuzaala okitegeera omukyalo ono mulaba ntudde wenava. Aya basi alimpa Ronald nga bamulayiza kubanga bamubulidde mama we yamubuuzizza wali mu ddwaliro lwaki wanvuma ne mukyalawo ulira lwaki wanvuma n'onsooza naye ebyo byonna byabaawo ensobi zikolebwa abantu ziggwawo n'abantu gaali maanyi ga kivubuka gaali malala waliwo kale n'endowooza yange gye nalowooza eyaliwo nti waliwo naalu tusumbuwa naalu tusumbuwa nnyo ne famire ye naalu esawa zino kimanyi sikyalina yes kyova olaba nange nagulese nojja wano era singa wazze ne naalu nabadde nkugoba kubanga nyina wa naalu yampisa bubi ne naalu nampisa bubi bakulaba oli mukulu mama bonna basonyiwe kulwaba abasonyiwa era nembesonyiwa era nembavaako naawe okuva olwaleero nze nakuzaala tewali mukazi alikuzaala emyaka ne begiri ba 10 era bwe ndifa toliddamu kuyita nti maama oli gino era ono ojja muyita maama Tetu era omuyite maama Kyage ola omuyite maama Suzani. aya basi yabadde saidi z'Essemba Buleeyo wano nno alimpa Ronald omukyalo oyo gwe yali ayina we yafunira akabenje eyasinga okuba ate nga mutabula ne maama we we yagendedde ewaabwe nga yamugoba dda yaleese n'omupya wuno nganze kyammanyi manyi mulabya naye yabadde suppose obaddamu answer yo nkyandabiri wena kugamba ensonga wena gwawona abasicha magasina nsonga bula namwagala ye nsuzo mwami wange alimpa Ronald simanyi obulanja mmusuubiza mumwagala kyokka njagala genda kama mama mulabeko omukyalo ono omupya nga womulaba akamufuna tulinga myezi kati ena bambi talina buzibu kati alina ekyewuunyisa nze abanjagala mumukwange tebanjagala byali Allah ye mukulu oyo gwe bayita alimpa Ronald oli omukyalo yali abatabula ne maama we yamugoba ensonga bwe zaabadde nga bagezaako okumusonyiwa alimpa bamusonyiye byonna kati abawagizi mu ababulamu chance ey'okubiri mugimuwa oba mama wange mama Tetu ono mama nkanga omanyi bulungi ojjukira mulungi mama nkanga panikiramuanga akaseera kali kamuli bato ono kati n'abantu abo bonna bawa ekitiibwa bonna bakulinza okuva ssaawa 5 nebaza bakujja bakusiga yakasa n'entuga yaddenga yatukuma naye ebyo bibaawo mu baana b'abantu neze namusonyiye okuva olwaleero emmotoka yo yaggwawo naye nsaba ogenda okole ng'ontegeera emmotoka yo ekomewo ng'esinga ne kweyo ndekerawo okusula mu kukuuzi ndekerawo ogenda ku mawanga. aya basi mama wa Alimpa yamutegeezezza nti okumusonyiwa amufunirayo akateka anaanywangamu amata amuguleyo n'akapoloti mu mbeera etambule bulungi. Alimpa mama wa Alimpa akyagamba ebigambo bye yamugambye kama Katonda nsonyiwe manjogeddemu ebikyamu basi bikyamu naye omwana gwendi naye wange namuzaala sebo oyo omwana namuzaala ndi muto ne bannongoosa sebo oyo omulaba bannongoosa omwana wange naye sebo namuzaalya mulungu ajawa oyo asoba nakwetu naye sebo byabaawo nenyiga naye musonyi musonyi nsaba ne maama Fina gyali ansonyiwe yinza okubanga musonyiye ye tamusonyiye naye nsaba bwawulaba ekkulire lino amusonyiwe nga bwali bba wange tukwatagane toola abaana kuba bba wange mama Tetu olina kyogamba natedi yebaza weba
Aya basi we byatambudde bwe bito ku nteekateeka yali mpalo nadi yatambudde ne manager w'ennaku zino yamuyambako okuba atenga dda mu ndongo ye kati gwasigaliddeyo kwetondera Yasani Nduga akyalumye wansi ne waggulu kane tumusabire.